full figure yazzemu okutimpulwa lwakugaana kusasula katogo. Ojja kubanga akatambi okasanga mu mwasawo ekifaananyi ky'omwana muwala Namono Gladys ekyabadde kitambuzibwa nti ye yafumise Gavin abyegaanye agambye nedda siyenze. Ate ye Jose Chameleone yewerera bafangone abagambye mudduke mu ggwanga ne bamugamba genda onoonye abatta muganda wo AK47 biwanvu era nga biwanvu ye. Nze wano wokka ku NCK TV mbawo okubanga nga kutuusaako. Katambula mpola mpola tulabe bitya bwe bitambula. Tutandike ne full figure. Munnange era olutalo lwakoledde nga womumanyi naye mbu entabwe yavudde kubanga yagaanye okusasula katogo gwe yabadde alidde era katono babenga bamugwa mu bulago. Akatambi kaka wamwe bamukuba ino kamera ya kisirani naye tekola bulungi bwebu. Kamera yono tekola bulungi, tekwata bulungi. Gwe muleka nawe balwane ffe be twagala. Ama mukube musase. Gamba nti mbunno yatinkuula entalo kubeera isi era natugamba nti ezimu maze mmanye nozeewola naye munange era nga weyezeewola namulabyeko nakulweggulo ng'agamba nti nze siri mmere, nze tebaneepankirako, nze tebaneewaanirako, basatu already bali mu kkomera nga we nabagambyeko. Waliwo eggulu ennaku ze ne mbagamba nti basatu baakwatiddwa naye kyabakwasiza kwe kuba nti mbu be baakukusa Kennedy Nsubuga bawa Justin Namere bwe baali bagenza okukwata ate bo ne bamutemera paasi n'adduka ne bagamba kale nga we mumuddusizza katukwatemu mmwe. Abo nno bali mu makomera bali eruzira essaawa yakakati. Eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo ekifaananyi ky'omwana muwala Namono Gladys era ng'ono ali ku kyeyo. Yavuddeyo n'akola akatambi nga yeetondera Bannayuganda era n'okukilarifayinga ng'agamba nti bannange munvumye nnyo naye kirabika tufaanaganya amannya si nze eyafumita omwana mulenzi Gavin nti nedda sinze nti naye munvumye nnyo nti naye nze sijja bavuma kubanga si bwentyo bwe nakuzibwa. Today I've come to console myself with what was trending yesterday on the media. You abused me, called me different names, but it is not me who murdered Bambi Siyenze. Even the person you are talking of, I don't know him and he doesn't know me also. But you people, you rush with the words. Anyway, you had your right to do whatever what was in your mind. Naye mwanvumye sigenda kuvuma muntu yena. Anti nga mwe mugamba abalokole mbuno tebategeera. Eda bategeera bulungi nnyo. Ekirimu abo abalokole kyamaanyi nnyo okusinga nga bwe mulowooza. Kale Siyenze Bambi nayagadde kubategeeza ajo naye I got the update. It was a bit late, so I was unable to do it yesterday. So today I've come to clarify the media that it is not me. Maybe the person who mentioned me in his or her video thought that I'm the one. Please, honestly, I'm not the one. Even me, I was out of news, but I was surprised when the whole media was trending. Gladys. Hey, you people. Nga mwavumye.
you really abused me, but I've forgiven everyone who did that. I've really forgiven you. Because fe abakkiriza Yesu tetulowooza nga bali abatana bakwetwalira Yesu Kristo. By the way, wokkiriza Yesu n'abeera mu bulamu bwo, tokolanga bye muli mu kukola. Buli kadde mwe mutuukire babeera nga akugaidinga nedda, don't do this. But because temunaba kukkiriza Yesu, that's why mwatuse kweyo extent. Now it is okay, it is not too late okwetwalira Yesu Kristo nga omulokozi wamwe. Because remember, there is no shortcut to heaven except Jesus Christ to escape hell. Hell is real. I want you all to go to heaven. Thank you so much. Sina bigambo bingi naye Mukama abagala nnyo. Mbasonyiye ne Yesu ajja kubasonyiwa. Cause weenenya Katonda ye ali mwetefutefu okusonyiwa. Naye we all do mistakes. Naye let us be calm. Omanyi eby'omutimbagano yagamba nti amawulire gafuna late ng'amasimu gamukubiraga okumukunga bamugamba bannange byetulaba n'agamba nti nja kuvaayo nclarifying ensonga. So bw'atyo n'avaayo annyonnyole n'agamba ndowooza lwakuba oli ye Namono Gladys, ono ye Namono Gladys, so olabira ddala ng'amannya almost galisimira. Kyeva olaba nti ekyaleetedde abantu okuba nga bakola ki nga bamuvuma. Eyo tuvuddeyo. Lutalo Ssematalo yatandiseewo wakati wa Alienskin ne Jose Chameleone. Jose Chameleone yatandika okwewera kuva juzi. Era nga twalabyeko akatambi ennaku lw'eggulo nti waliwo omwana wa Fango ne yakubiddwa. Mu kusooka basoose ne batugamba nti ye Ibraka Badia, oluvannyuma ne tukizuula nti omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Panisha. Bamukubye era nga bamugamba nti gamba kimu nti Jose Chameleone ye namba emu nnyo, era twawuliddeko nti ali bubi nnyo. Tetumanyi oba bitya oba ali mu mbeera kikati, naye nga bwe bityo. Naye nga ye Chameleone yeeyongera okwewera, era abamu babatusse n'obagamba nti badduke mu ggwanga bagende. Kati tutwale mpola tulabe ebibiriyo. Muyige empisa ennungi, bwe mutaziyige tugenda ziyigiriza abalina empisa embi. The time is now. Time yeno. Time okola ki? Muyige empisa ennungi, muyige ennungi, mukole ebirungi. Ready when you're ready. Bim. Aliwange kole de. Ono yabadde n'ekibinja eky'abavubuka misaayi mito abasinga, era nga essaawa yakakati bamutambulirako. Era waliwo ye yabaddeko oba yabadde ku show, era neeyongera okuba ng'akattiriza ensonga eyo nti bajja badisipulininga. Wabatakkiriza saagala kumanya, abakkiriza mwaliko emikono mwawangana tumbaavu naawe bakeshe. Naye nga byonna era nga bigenda mu maaso, nalabyeko akatambi okumwana mulenzi amanyiddwa nga MC Fish n'agamba nti Ibraka Badia wamu ne Komanda Mudogo nti badduke mu ggwanga bagende, nti oba si ekyo nti munange bajja kufeesinga bizibu nnyo okuva ewa Chameleone. Komanda Mudogo ne Kabadia mumunoonya Chameleone, Dr. Jose Chameleone katika mbabulye ku byafaayo musenguke muve mu Kampala munoonya Chameleone. Dr. Jose Chameleone heavyweight champion, buli ghetto ekitone ennyo ezetolodde Uganda yonna ayinamu abantu abawera 10, just 10 nga bayaaye. Newe bagamba abayayi nti 10 buli omwana wa ghetto aba 10
fango ne so sigala kumi just kumi komanda mdogo ne kabadia mukere kumacha mugende waka milioni mumwetondere kubanga chemutangula temuchimanyi hori bamuyita kamiliyoni nebiddamu byabagagga kubagagga bali nasi byabagagga katika milioni yakube si mwezi naga nerudde gulu matinde n'ekyankalana ng'aduumidde kyemaga ntugere mwetondera omusajja oyo mbabulira mazima oyo omusajja sinnababulira na byafaayo byakoze byonna nga bigenda mu maaso waliwo abavuddeyo ogamba nti Jose Chameleone nti yemazeemu nnyo kubanga abadde muntu mukulu nti abaana abato badde balabirako nti era ekyokulumba bali nskin akyali omuvubuka nti ate nakunga abavubuka abato nti kya buswavu nti kubanga ye yandibadde akumakuma abaana bano obuliawo n'abatuuza n'abagamba nti ebyemukola tebisaanidde nti naye kyewuunyisa ate nga yeeyongera kubanga abikuma mu muliro. Dr. Jose Chameleone wakoze ensobi okulumba alien skin katika nkuwa ensonga lwaki wavuddeyo n'ogamba nti gwokuba si bano abayimba bikapati waliwo kye bayita ebiro nga budde bwa muntu njagala okkiriza oli muyimbi mulungi I respect you ero salute liyo legendary naye kkiriza nti buno obudde bwa alien skin waliwo ebiseera nali muto waliwo emboozi gye nawulira nga bagamba Bobi Wine nawe yali ali mu kuyimba Chameleone nojja mu kamotoka ka convertible abantu ne badduka ku Bobi Wine yali ku stage ng'ayimba ne bajja ne balaba ggwe eyali just yevugira obwevugize motoka ye ebyo byali birobyo. Diamond Platnumz yafulumya alubamu ye esooka bagiyita Kamwambie mu 2010 ndoza 2010 oyinza okuba wali wakayimbira emyaka nga 17 oba 16 oba 15 Diamond Platinum yafulumya alubamu ye esooka mu bulamu bagiyita Kamwambie mu 2014 n'abeera nominated mu BET Award. Mukakasa ebigambo ebyo nalaba Diamond Platinum ku interview ng'agamba bwe yali atandika okuyimba yeegombanga nnyo Dr. Jose Chameleone mu bulamu bwe era yakyogera ne wajja wano agamba bwe yali atandika okuyimba omuntu yamusikiriza okuyimba yali Dr. Jose Chameleone. Buno obudde bamuwa milioni 5 oba tozirina tayimba Chameleone ne soda amuyimbira soda n'omuyita n'omuga tulinawo ebyokulya ajja n'ayimba lwaki nti imwe mwalowooza nti music atandikidde kummwe ate agenda kukoma kummwe temwakisuubirayo nti wasobola okuvaayo omuntu from nowhere nga tayise na mikono gyammwe kubanga luli abayimbi bonna bayitanga mu mikono gyammwe mu abasatu nga buli muyimbi yenna kabeere Kenzo kabeerani ayina kusooka kuyita mu mikono gyammwe abasatu oba ne mumwendo osinga one of the three of you. Kakati kyakyukamu nti omuntu asobola okwereeta lwaki waliwo kye tuyita social media luli mwataganga kolabo ina gende wa Kamili n'akuwa kolabo then abantu ne bakumanya kati omuntu akuba oluyimba nga alien n'aluteka ku social media ng'ali wakaawe bugenda okukya nga lwe luli ku for you n'abeera wakabi. Njagala Kamili wabeerewo omuntu yenna nsiba ssente twesibe ssente buno obudde Chameleone wabaayi n'oluyimba olusinga neepanka ne kapati nkwe emitwalo 5 tugasibe lwaki tekitegeeza nti Chameleone tamanyi kuyimba mu alien amusinga nedda Chameleone asinga alien okuyimba wabula bino biro bya alien skin kukakasa ebigambo bino Chameleone wabayimba ku stage alien najja n'eggaali ye abantu bagenda va Chameleone bagende balabe alien ng'avuga nga kiri Chameleone kye yali luli kiriza Chameleone nti bino ebiro bya alien skin tetulwana tetwevuma tetwewalana wabula tukkirize accept Katonda yamuta namugamba this is your era kwe kuleeta social media yo TikTok n'ebirala n'agamba nti ne luli abaali bazibirwa emabega kati kabamanyikwe buno obudde alien skin ye muyimbi asinga Uganda nze siri muyimbi newe enkeera kumacha alien skin nampa kolabo zigenda okuwera ennaku nnya nganzo omu ku bayimbi abasinga okubeera abamanyi lwaki nti ayina omukisa ge bino birobye nga naawe luliwe wali ng'omuntu yenna ajja newolabikira bulabikizi mu vidiyo ye ng'afuuka wakabi buno obudde
Chameleone njagala okkirize omuyimbi aliko bamuyita Alien Skin. Olulimba gwo wennyini walwogeddeko n'ogamba kapati. Wandibadde oyogera ku ndala naye okimanyi omwana gwe yaluyimba naye si muyimbi dansa. N'olwokuba birobye ne waayimba n'omukubi wa buloka ne waayimba n'owa boda namulabe ng'akoze oluyimba ne Mirembe Curtains and Beddings egenda kubeera hiti nakugamba birobye era we birituuka ne biggwako omulala najja era tujja kukkiriza ebirobye we biggwako kirizanga tonyiigira ate oyo ali mu birobye. Ate ono ye n'abagamba nti amaanyi ge muteeka mu ebyo mugende munoonye justice ey'omuganda wammwe yafa mulumba abo musooke mubatuuseeko obulabe. Bannange first female president mulabiranga ddala omwaka 2026 akabonero ssente bane temwerabira banene nsiba mbagamba baneeno bantu mwe nsiba mbagamba tuludde ku social media kuno naye temuwulira munnayuganda bw'okolanga ensobi n'akwana oli wakabi oli wakitalo omanya takwagaliza bamayanja mubawaana nti bakabi nti bagenda bakuba abantu okukuba abantu mugamba akabi bamayanja tebagambwako bamanja kubadde balina eggaali bamayanja bakambwe nnyo naye ensobi ebeera weegi emu yokka munnayuganda yavaayo kennyini yawaanye nti bamayanja bakabi nagamba mwatta Karamagi. Oyo Karamagi nabagamba Karamagi taliwummula paka ng'abantu abamuta babonerezeddwa taliwummula oyo Karamagi Mirembe na Nnaku Amina. Wali abantu yali mwana munaku oba yali ki naye ogwo omusaayi gw'oyo mwana guleka gwali mukambwe. Naye nekyaki kino kye mbagamba nti agamanyi gemukosa ku baana kuba Alien Skin mubakuba mubukola ki mubatiisatiisa mukosa same energy munoonyereza ani yatta AK47 mwebwe omwana gw'omummule Mirembe kubanga omuntu we mumumanyi. Awozi wenja okuvaayo ngambe yes the manja is a great era bakitalo nnyo omuntu yatta muganda wammwe mumumanyi muveeyo mugende mumukoleko obulumbaganyi babawaana kubanga mumumanyi kyamugamba omwana we yafiirawo tewaliwo kamera mwe mulowooza omwana gyali yeebase Mirembe nga baganda bali kuno bayisanga street dogs mukole fujjo mugende mutwe ripooti munoonyeza ani yatta gundi ani yatta AK47 nze munamuleeta n'abonerezebwa ngenda kukwatira ngenda kubajjako enkofiya ngambe yes bamayanja muli bakabi nene munakuba Uganda ne mugimalawo niwe munatiisatiisa abayimbi abato niwe munakuba ne munakubani nga temunoonyeza kufa kwa muganda mwe mukyali baana batera mukyali ba amakyala temuna kyemusobola kyokka kutiisatiisa abantu kugenda kwonoona bintu byabantu that's all that you can naye okuwolera okufa kwa muganda wammwe kwabalema muwolere okufa kwa muganda wammwe Alien Skin si yatta muganda wammwe muwolere okufa kwa muganda wammwe awo nze nja kubatya the energy you're putting in budde nesabye mwonoona singa mwatula ku ttebo ne munoonyeza okufa kwa muganda wammwe naani yamuta kubanga yoyodde mumanyi erefujjo ne mulikola kwoyo yatta muganda wammwe awo tujja kubatya naye otherwise nababwana buno muli bakabi simanyi amanya teragambwa akuba balimba nze paka nga muwoledde okufa kwa muganda wammwe nja kubatya abalina ebyo bya bulijjo mujja kutta abantu mukole ki naye muwolere ani yatta muganda wammwe awo tegere mbuno muli bakabi nze njogamba niweke muli bakabi musically Chameleone oli wakabi that's no doubt goli wakabi musically kyoto yakigaana naye ne bikwawana muno simanyi muli ba mafia simanyi muli kimu simanyi mukuba abantu mbuno abantu banagana babawana nedda bwemba muli bakabi ddala nze mundageko bulazi mwoyo okufa kwa AK47 naye mugambye nti ne munaakola mutya ye Chameleone tukimanyi bambiye abaana bangi nnyo n'abayimbi abalala essaawa eno nga b'amaanyi abakugamba nti nze Chameleone namwegomba nnyo oli akuwadde example ya Diamond Platnumz yagamba nti ye nga tanatandika okuyimba yegombanga nnyo Jose Chameleone era wasinzidde n'agamba nti kiba kyewuunyisa ate nga kya buswavu okusanga essaawa eno abayimbi abanene be tulina ab'amaanyi nga gwe waba inspiringa okubanga bajoyininga music kati gwe ngaali essaawa yakakati gwe ali mu ntalo ezirwana abaana bato gwoli mu ntalo ezikunga abaana bato bagende balumbe balwane gamba nti kya buswavu wandibadde oli kyakulabirako eri bamisayi muto abakula n'osigaza ekitiibwa kyo nti singa wandirabye ebitatambudde bulungi era wandibadde kuba kumakuma nemubagamba wano nedda temukolawo muti kino tekisaanidde kino na kino nti era abaana abo olusi bandibadde bakuwuliriza ate ono n'agamba nti ne munaakola mutya nemukola mutya ne mukuba abaana bonna ne mubamalawo nti nga temunanoonya omuntu eyatta muganda wammwe era mujja kuba temulina kimukola ki
kyemukoze nga mwalemererwa mbu okubanga bafindinga justice eya muganda bwabwe AK47 mbu bajja kubeera tebalina kye bakoze. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wona wosinzidde sigala naffe tuva.